muzanyira ku mirambo gy'abasegirinya nze muto wange Wakayima Nsiriku mubaka wa Nuupu njagala Wakayima wesirwaza ofe bana bajega ba Nuupu balete fujeri ngolireta wani ekyewunyisa gino emiyaayu enywize enjaga tezawadde mabugo civilization yali badde displayed e Masaka Mpuuga ali ku mukolo Kyagulanyi ali ku mukolo n'abala buli omu n'ayogera naye obukolya busikwiro buli mu nnimiro bwetaaya bwefuula bw'ekitalo empologoma eri wali ekoze eki why this hooliganism Kyagulanyi bonna yabakumandinga nga Palaso bwayina ne yali ne skin zino eggaali bazitegeka babawa n'amafuta buli kimu mugende Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen munsonyiwe ntuuse late situuse late nti ewaka nafuddeyo late no ndowooza nja kwagala kwogera akantu kano katuuke mu bakulu ba KCCA ne Ministry of Works katumale ogenda live wano bange ensi yakyuse nnyo tali eno ng'enkuba mu nnyo so nga utugenda live ku mikutu egyo nga bw'owulidde abanga bw'owulira mwami Gashumanga kansomeza deposit noliwulire temunaba ku bavubuka balina gye balumba nga bakutte ebijambiya abayibijambiya mwagala bafaanana batya ate ng'abo balina akakwate ku muntu w'e Masaka mu ngeri emu oba endala temunnakirabako kwabadde kweyatulira mu kufa kwa Segirinya very absurd just listen in yes abatuuliza mu nsonyiwe ntuuse late situuse late nti ewaka nvuddeyo late no nsaba Jeno Katumba Wamala Yunura tekyaliwo kaakati Yunura yadda Ministry of Works nensaba n'abakulembeze abapya aba KCCA omukyala ne deputy ne the entire management and staff aba KCCA for the first time mutuwe ekirabo kya 2025 nga mubeera serious ku ba contractors bemuwa emirimu okufixinga amakubo mu Kampala nali wano myezi 2 nembagamba bobokira ku CID headquarters ekubera eriyitamu ogende ku mistil balitemamu makati bagala kuyisa woki for 2 months now tebakolangawo ekyo siwe wokka buli Kampala woyita ba contractors bemuwa emirimu osanga kampani yemwawo mulimu ng'erina ebitiiyo 6 ne buwiri baalo ekkuba eryali maze ennaku nnyanga likoleddwa ne limala omwaka mulamba Mama Executive Director omupya wa KCC Sharifa Mama nze nkwegayiridde ne deputy wo nze ekirabo kye mumpanga Gashumba omwaka guno mubere tough ku bantu bemuwa emirimu okufixinga Kampala. This is unbelievable. Kibekolera tebafaayo oba tebalina time frame bakola bino bintu ebigoma byonna biriko byasamye emyala gyasamye ekkubo balikolako for 30 minutes ebyo ne balivaako kubanga I know it from a reliable source. Kampani emu gye baawa emirimu gino gyonna ne kampani ekyusa bukyusa amannya leero ne bakolako ennamuwongo ku lwokubiri ne bakolako ku lweruzira ku lwomukaaga ne bakolako wano nga ku CID headquarters. This is unbelievable. Kampala eno yaffe Kampala si abachayina bano bemwawe emirimu oba tibasobola kukola mirimo gino mugiwa abalala abasobola. It's unbelievable. Kati olaba wano va ku Green Hill ngoyingire wa mukwano tebakulagana kipande nti bagenda kukolawo ensi ezikuze ekitongole nga KCCA Ministry of Works ziteeka ebirango ku radio ne ku TV ekirala ne bateekawo agapande aganene agakulaga nti eryo ekkubo tutandise dikola ne omala kutuuka ku kinnya kye basimye ate n'ovuga n'okola ki noddayo. So mama ba KCCA oli mupya ne deputy muli bapya nze Gashumba ekyabo kimujja okumpa omwaka guno kwe kubeera tough ku ba contractors bano otherwise kino ekibuga sikitegeera nze kye kintu siza late
okyuka nogakoyite mulino nosanga awo nabo batemawo nobuuza wano batemawo ddi abaliwo ne baga nti tugenda mu mwaka okitegera ndowooza so tebabawa budde nti within this time no contract ezo ebeera mu time frame n'aba enforcement abalina okuoverseeinga contract eno twagiba wagikolera bbanga ki ekirala Yesu agenda kudda ku nsi 40 years of NRM 62 years of NRM tewali nsi gye bakyakola bibuga misana ebibuga babikola kiro all over the world nabikola kiro nagano ga floodlights bugenda okukyanga ekkubo lye mwalese balisimye nga bamaze odikola ki odikola kyekyo namwe bagananga ba TikTok abatemamu obutambi buno mbegayiridde muyige enjogera yange bobo katema mutandikira ku point wentandikira paka weggwera kati point ewedde muteme shumba nasemba okuba naawe wano nga mulamu naye nga ali mu ddwaliro tufuna muli ku makyakulu okuna nti Segirinya akutuse in fact mulake nti gwomukuba nasooka okukubira ng'abamanyi Segirinya ng'abadde mu byobufuzi naye finally yazikidde olunaku lwa Sande tutandikire ku Segirinya gwomanyi n'eddibu lyalese mu byobufuzi by'eggwanga. Segirinya nze mumanyidde ebbanga namumanya nnyo ebiseera nga tuli ne Dr. Kiza Besigye ne mumanya nga ayagala obwa kansala yasooka I think kwagala baka bwa parliament 2011 yes ate nze awo namugamba totawana tojja kuyitamu ne mugamba n'ekyo jja okufunamu branding eyo n'agifuna 2016 nze omu ku baamuwagira financially ku bwa kansala Lady Councillor. Yes. Allah namutaasa n'afuuka kansala bwe yafuuka kansala Uganda ngamba yagala bwa speaker bwa KCC ne mugamba for PR ne branding kijja kukolera ne tebajja bukuwa era bwe kyali yavuganyako ne kuba speaker nafuna akaluka mu kaali kake kakati bambi n'agenda maaso bw'atyo Kyagulanyi oyo bwe yayimirirawo ku bubaka bw'ekyaddondo East nzijukira abantu twalinganga bana abali ne Kyagulanyi owo Muhammad Segirinya omwami ayitibwa Ssekigozi Looya omubaka ayitibwa Kasozi fefe katu ali ne Kyagulanyi oyo ng'anoonya obubaka bwa parliament n'agenda mu maaso 2021 najjayo empapula Allah n'amutaasa n'awangula Segirinya kyemumanyiiko kyabadde nti abadde yekkiririzaamu ate nga alina sense of respect Segirinya nga tayinza kubuuza nga tabendinze okitegeera ndowooza unfortunately n'akwatibwa n'asibwa n'amala ebbanga ddene Luzira n'amala n'avaayo okuva lwe yavaayo abadde mu malwaliro in and out amawulire amabi ne gajja ku lwokuna ng'afudde kitalo nnyo twebaza Allah olw'ekirabo kya Segirinya ne twebaza Katonda olw'ebirungi bya Segirinya byalese ku nsi kuno n'ebyamusobako Allah musonyiwe enjawulo eriemu nti yagenze ne naffe tujja nawe kungojja nawe ogenda nange ndi mu kkubo ne Samola fenna mwenna abampuliriza ku radio 4 ne radio 7 kino nkibagamba mwenna mugenda I can assure you mwenna abampuliriza nange ayogere emyaka 10 from today tewali kumwajja kubeera ku nsi eno gana amataka ge mulwanira buno buproti bwe mulwanira obuyumba bwe mulwanira ennyumba ekutawanyiza ng'ogirwanira ekizzukulu kyo nga kyagitunda dda era nze bwe mala mulwanira amataka nseka kambabuuza ekibuuzo kino buli proti gy'olina tudde ng'ogiguze yaliko nnyiniyo at some point amataka ge muliko essaawa zino ge mulwanira gaaliko bannyinigo so mumala biseera n'ensi eno ate ne bw'obanga olina Uganda yonna ka space mwe bakuteeka tekenkana bathroom yo kyekyewunyisa mukwano bijjodolo Saabaloodi bwe mulaba entaana ye Kololo wano oyinza okwewuunya muve ku nsi eno mutye Allah mutye Katonda temutya muntu mulala yenna bapulezidenti abaalina emizinga abaduumizi b'amagye abalina buli kimu bw'ogenda ku ntaana zaabwe weewuunya n'ogamba yoono baliyo bokka mukasirise tewali yali aduumira magye ku ntaana ye nga kuliko omusirikale agikuuma nti ali awo akuuma tewali muntu afa mu A+ gye batadde kofini omulambo gu nga mulimu omusirikale munda obeeramu wekka
so bwe mbalaba nga mwepanka n'enseno neewuunya ne mwefula ab'ekitalo motoka tambulira mu 5 mukaaga baagala kutomera buli kiramu waliwo n'atatambulira mu motoka ng'atambuza bigenda ayagala kulinnya eno ensi ejja bakakkanya koobeera ani ate tewali muntu agenda ne byabugagga bwe mu ttaka ate mu abasiraamu ate mu kyayitirire kanzu zibamekesuuka nalabye Segirinya nga bamutadde mwana ndani kanya awo ndabire ddala kungu nga tumuteekayo mu mwana ki mwana ndani sikuteeka musuuka njeru aluteeka mu njeru ne bateekayo nze nja kubeera mu keesi eri gye baalagira ninga byonna byabwerere ngalabiye begenze oba ogenze kankubuulire byabwe ne bakuteeka mu coffin ngeri gold plated oba ogenze Queen wa Bungereza eyafanga ine emyaka 9 gwe nakula mpuliriza akaseera bwe katuuka muteeka mu ntaana eyakulembera okusaba n'agamba akaseera katuuse ayina okuddayo nga bwe yajja amajolobero gonna mugamuggyemu amajolobero gonna ne bagamugjamu Nelson Mandela tumanyi bwe bamuziika Kwame Nkrumah tumanyi bwe bamuziika Nyerere tumanyi bwe bamuziika kati mu abakulembeze muyina okwegendereza ennyo nammwe tumanyi bwe bali baziika kubanga ensi eyinza okutabuka n'omulambo guno tutamanya we gugenze Gaddafi bagamba yaziikibwa abantu 3 abaasime olwamala okumutta ne bamudisplayinga ne bavuga mayiro bagamba bavuga over 120 miles inside the desert ne basima entaana ye olwamala okugisima baagisima ne bamuziika teri amanyi ntaana ya Gaddafi weeri eno ensi mugigendeko mpola temwefuula bakitalo deep inside the desert yes temukola fujjo efujjo tebalikola bokka balina mundu Palaso ne Alien Skin balina mundu tebalina efujjo lye bakola temwaliraba twaliraba eryakoleddwa Masaka babajega balina mundu wetudda abo bawe mundu abo wetudda Gaddafi koyogeddeko mujjukira wano nga jjanga entebe n'obukyalo bwamukuumanga inayo mukage no mukage muntu wamulabako ffe tulina esafari company etambuza abantu batupangisako benzi nzijukira benzi zali 3 ne driver wange yangamba kyenda besikirabanga nti kiki emotoka esoose mu konvoy ya Gaddafi badde etuuse ekisubi ng'effemba yote ndaba kusimbula ku kisaawe Entebbe awo Gaddafi bwe yalingawo akujja Uganda anawa before teri nnyonyi ekkirizibwa kugwa oba kuyimuka Kano Muhammad Gaddafi yajjanga n'ennyonyi 12 Gaddafi wayabanga addayo omwana yangamba Mr. Gashumba ennyonyi emmoloka ya Gaddafi konvoy ya Gaddafi emmoloka esembayo badde eri mu nnyonyo ng'ekulembedde etuuse ekisubi angate Gaddafi bwe yabanga agenda ku taking off tewali nnyonyi ekkirizibwa kugwa wadde okuyimuka kumale sawa na nze neewuunya abantu abatasome abatayiga history mu bino bintu tewali kintu kikujjako kubeera mukakkamu bino bere byakulabirako yo humble yourself Saddam Hussein bamujja mu kinyanga mmese abaana be ba cruise missile baji bakwira mu apartment wachuli so line fujjo lyenda binalabye kati balindako kati bana bakoze fujjo mukuziika abo nobawo buyinza abo kungutova uwo bwemutukira okuwamba omulambo gwe mutayinaako Luganda omulambo mutayinaako Luganda ne muguwamba era mubuzanyira ku Bakyagulanyi nze nyina muto wange Wakayimansireko mubaka wa Nuupu bazanya kuba Segirinya yuri njogeddaani Kyagulanyi kanzi jetandikirawo ampuliriza mwami Gashumba jaga tukoma we got deep into that nga tenda kuntwala muzanyira ku mirambo gy'Abasegirinya nze muto wange Wakayimansireko mubaka wa Nuupu njagala Wakayima weesirwaza ofe bana bajega ba Nuupu balete fujjo eri ngolireta wani okujjako nga nze ndi mufu Wakayimansireko muganda wange muto wange njagala Wakayima weesirwaza ofe abalu ejinemi yayo ja Nuupu jije waffe mbugikolera efujjo toyina wadde akagirita nemo mukole fujjo abayina instruments ze fujjo bakakamu basirize nkiddemu abayina all the weapons all the instruments eziri meant okole fujjo bakakamu
ne abatalina wadde akagirita ne bambala bino byovulo byomu kiyembe ebimyufu Museveni waleeta emirembe kati gifuuse mirembe. President Museveni is responsible for this. Yes, tegikyali mirembe gwosinga ovumirira eggaali eyali yeni skini paraso kati kwaliyo neyo muyayugo jemiyayu ja nupu egikulemberwa saka Mr. Kadingo principal Come eggaali kati ziri satu ziri official alien skin paraso ne yakyagulanyi masaka yabadde yes mama nagamba bannange munzikirize nga mamuwambi binywedde enjaga biridde embizi biridde amawowolo binywedde walagi ono walayisi ku kkubo bikoledde fujje Masaka kanku kwe kungu MK babo mpulira tukirize MK ame yafeddewo gwanga linavu kwambalagana MK ame waliyo kyabalaba MK ame successfully had neutralized those idiots. Masimadala tuulire nnyike ey'amaanyi era kyemmanyi mukulu wange teyanditagadde embeera eyo kulaba ng'egenda bwetyo twandatuba tutusuubya tugenda muziika mu bitiibwa tumuwerekere tujjawo ebyobufuzi tutambuze mukulu wange tumutwale tumuteeke wayinogalamira mu mikono emituufu tumuteekeyo nga buli omu tumuziise mu mirembe ne watulaba buno obufuyo buno bugenda mu maaso mazima ddala tuwulire nnyiike era tuli banyiivu nnyo okulaba nga kino kigenda mu maaso ne mwami Mpuuga tukwebaza ku lw'omukwano gw'otulaze weebali kutwagala. Oyo y'omuko basista b'omugenzi Segirinya obulidde ebigambo sagala kubiddamu tuwulire nnyiike yeebuuza lwaki maama we awambiddwa n'omulambo tebakkirizibwa kuyingira mu nnyumba. No? Ogambye bino bijje ewammwe mu lujja nga nafa katulabe ku mama wa Segirinya nga naye ayogera fujulireeta kwani ye jogaani ono mama Nagirinya kukyali mukyala wa Segirinya wulire ebigambo. Mwami Mpuuga ssebo tukwebaza weebale kulwanirira mwami wange weebale kubeerawo ku lulwe mu buli mbeera mwebale nnyo mwebalire ddala. Honorable Sewanyana naawe nkwebaza munange ku lw'okubeerawo ku lwa mukwano gwo Segirinya. Onobuka kandi jangu otugalirewo session eno. Oyo mukyala Segirinya mama Nagirinya era nga naye yebaza Honorable Mpuuga ne yebaza ne Sewanyana ninga Sewanyana y'omu nabo kubaatiddwako embeera era side eyo katuleko katunonye deya tuso kwogera ng'avudde eri ewa Mpuuga n'ajja wano ne bateekayo embeera nga tojja katuleko katonda tojja lumu eddala nebaza abantu mwenna abadde baagala mukulu wange Muhammad Segirinya bandi mwebale mwagala mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abaddizeewo nfukamidde nga nebaza mwami Mpuuga atuweereddewo mu buli ngeri yonna mu ddwaliro nga yatulambula ng'eyalwana mu buli ngeri yonna neneewunya okulaba ku bino ebigenda mu maaso mu butuufu nga bitumala mu maanyi okulaba nga maama wange bamuwambye tebatukiza na kuyingira mu nnyumba lwaki tutuuka kweyo embeera mannange tuwulira obulumi muganda waffe atulumye nabwe tulaba ebintu ebigenda mu maaso mazima ddala tuwulire ennyiike ey'amaanyi era kyemmanyi mukulu wange teyandikyagadde embeera eyo tulaba ng'egenda bwetyo twandatuba tutuubya tugenda muziika mu bitiibwa
tumuwerekere tujjawo ebyobufuzi tutambuze mukulu wange tumutwale tumuteeke wayinogalamira mu mikono emituufu tumuteekeyo nga buli oyo sisita wa Segirinya Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 oyo sister wa Segirinya omulidde Mwami Gashumba. Why this hooliganism? Kyagulanyi bonna yabakumandinga nga palaso bwayina ne yali ni skin zine egaali bazitegeka babawa n'amafuta buli kimu mugende nze njala wakayima ofencha kyesikwagaliza tewali ayingira mu kumuziika ng'oyambadde ebyo byovulo wakayima yaliko omubaka nga tanabagenda mu Nuupu. You get it? Wano we wasooka civilization mu masekkati ga Uganda. Era bw'owulira abasajja abagumivu emmengo n'ewalala baweebwa ekitiibwa boogera ensonga. Lwaki mu byobufuzi we act on the left? What's wrong? Nekirala tunalaba okulaba amaloboozi g'amaanyi nnyo okuva eyo kuvumirira bintu nga eddoboozi lyani abantu baasirika batya abanene mu Buganda bw'avaayo okuvumirira ebintu ng'ebyo gino emiyaayo gya Kyagulanyi gijja mwambali yaffe Bagashumba balina bode ama weerabidde bano abasajja nze nasooka obbagunda lwenvayo okutandika okwagira Geno MK abo abaana bampemula bakuwemula ne bawemula maama wo ne bajjajja abo abaafa ne balipootinga Facebook account yange nzijukira emirundi bajali 10 mu mmeka okitegeera ng'omusawo gwenziza ogumanyi kuga nti kyendabye ku pate gyendabye Kololo kirala kiriziganya nabo bajja ku praisinga paka disagree with them bakuwemule. Salamu Musumba mwanyinaze yasomera mu Buganda Mount Mary na Magunga n'amasomero amala yaŋŋamba mu holiday ng'abaana bonna bava mu Busoga abasomera mu Buganda kasita holiday etuuka every Sunday nga waliwo amaka mwe bababeeza ne bayita abaana abasoga abalala bababuulira obugunjufu. That's how far Buganda bwe yali. Buganda is the center or was the pinnacle or is the pinnacle of civilization. President Carter yafudde mu America. But President bonna babaddeyo. Mwenna mumanyi disagreements ya President Barack Obama ne Trump. Ne balabiseeko nga banyumya mu kuziika munnaabwe. Civilization yali badde displayed e Masaka, Mpuuga ali ku mukolo, Kyagulanyi ali ku mukolo, n'abala buli omu n'ayogera. Owulira? Nzijukira John McCain. Barack Obama bwe yamuwangula n'agenda okwadressinga ba supporters be nga kiza nti awanguddwa ne batandika okuŋoŋola naga no that's not an American. Ekyo si kya bugunjufu bwa America bonna ne bakakkana. Kati singa Kyagulanyi Robert Kyagulanyi president wa Nuupu yayimuse n'akwata microphone n'abagamba ekyo kye mukola kikyamu nnyo maama mumuleka akole ki ayogere balisirise tasobola kubanga yabasetinze nzate banyumiza bwe babeera ku mukolo batula mu lines esoose eba yaabwe ey'okubiri ne babuukawo ey'okusatu be bakuba engalo olowooza nti ensi yonna ewagira kye bakola. Kyagulanyi singa yayimuse agambe kyo kikyamu saba nzijukira President Museveni yagenda ku mikolo mu Lubiri nga Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakafuuka Katikkiro. I remember very well ne baagala okuŋoŋola President Museveni abantu Katikkiro n'avaayo n'akakkanya baki abantu. Bino byonna bibeera bisetingi fe ababadde mu kibuga wano ku street ebbanga tuba tubikola ki tubimanyi. Kyagulanyi enzanya ye azanya ngali innocent nenga buli kintu abeera akikola ki era yayise Mpuuga idiot kwega Kyagulanyi gwina monopoly mu kuvuma ne Mpuuga kati finally welcome aboard kati nawe ujjeyo enjala kubanga Mpuuga nakugamba bino ebintu byakolebwanga nga osirise olaba kati bonna obwedde olaba obukofiira byovulo Kyagulanyi abalabe gwofuke kansala gwofuke mupigo okole ki nekyewunyisa abanene abali mu government abalina obuyinza na buli kimu tebakola fujjo. Empologoma eri mu National Park eyitibwa Yoweri Museveni n'empologoma envubuka Geno Muhoozi Kayini Lugaba zisirise
naye obukolya busikwiro buli mu nnimiro bwetaaya bwefuula bwekitalo empologoma eri wali ekoze eki esirise walaba ka video katrending ennyo empologoma yali yebase ensajja kasikwiro ne kajja ne kagikona ku mukira nekyuka bweti negakaduka ntukika lutegeera ndowooza so bino nze byendaba wano naye bitulengeza ki gye tulaga mu byobufuzi twetaaga mukono gwa kyuma kiri kirala omuntu anaatereza eggwanga lino ayunifist bukye ku makya nti kino tekirina kukolebwa kubanga nzijukira efujja lyakolebwa mu kuziika Jakana Nadduli twaliraba efujjo lyerimu lyetwalabye wa Ssegirinya ne mu kuziika taata wa Lukwago oba naye Kayunga eno Minister Sempijja then he was the Minister for Defence tiyaziika nga tayagala fujjo eyo kubanga abaana bajja kukola fujjo security detail bakoleko. I have a belief in the speaker tayagenze. I don't know, but I want to think maybe they read the situation. Kuline fujjo and not just the speaker alone. Those another kungu abalala. Ani agenda mu vuyonge. Government ya represented. I don't. Kidala police je yabadde ino mukubira ennyimba ezifembayo police omulambo baganyo gendayo. Ekyewunyisa gino emiyaayu enywize enjaga tezawadde mabugo awulira tebawadde mabugo ne bagana maama ne bamusibira mu nyumba maama bajjo bampe n'obucupa wano wano kulumbe mu maka ga Ssegirinya ate bajjo ki ekimukubya nti batanze okwogera nga ababuulira bajja obucupa tonnaba kulaba ngenda kukulaga wano mukwano gwange bajja obucupa bwamulidde ng'agezaako okunnyonnyola bannange vaawo genda twakukoowa kankubuuzemu ekibuuzo oyinza okukuba akaama omulambo tosobola kati bajjo yadde aliko oyinza okwogera mu basiru oyinza okukuba akaama omulambo ne gukuddamu guba gufudde gwoyinza okwogera mu basiru ne bakutegeera. Nelson Mandela yagamba akaseera kasinga okutya ke kaseera nga abasiru basinga abagezi obungi. Nkiddemu akaseera ke mutyanga nga abasiru basinga abagezi obungi. Emo bujasiti singa yadde Masaka ono bajjo wona ali mukogera Kimanyi mwakoye ogana sijagenda sewanisa kimanyi mwakoye naye amazima gali wejjemwengwe n'abateganda bwekiwanisa nemunawogana mutya nemunakolaki nemujja kujjako misanga ninga bikyayinengwe nkibaja abakozi b'efujo wano bangi temulina temuyinza kunkola kabamulira amazima era nkiramu nkyogera okalaba Ssegirinya njagala omuntu omulanguwa nakipaleka oli agenda kuza oli bayiga abantu oli bayayi bano bayayi ndekanyogere okuba akasigala mu lwana lwanyi akakusigala lwanolyokakumakya baŋŋambye nti tewali lumbe wabadde buugi oba katogo tewali lumbe wabadde buugi oba katogo omulambo gwe tegwakusulako waliko National Unity Platform office abwe ezo naye tewaliyo buugi wadde akatogo nekyagula gye kasajja goli kakopi Lubongoya Secretary General ne mulema ogulira abantu obuugi n'akatogo Secretary General muvandimwe nti emmere yabadde mu kisaawe ne Masaka wabadde emmere wampuga gye omuvandimwe Louis Lubongoya abatulota ba katogo mulumbe busajjamu muli bukopi ebigambo bya Kyagulanyi Sentamu gena mas ebigambo bya Kyagulanyi Sentamu kwani ku Ssegirinya yalinga ayagala otulabisa asusizza kabampaane Ssegirinya lwamulonda Ssegirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamukumutwe anesa ambulance agenza azimbye eddwaliro akoza atya namita Ssegirinya ne mugambo wani sente ezo zijja watya ndi Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate n'eze emmotoka zenyina ogulamu emmotoka akoze ambulance akoze eddwaliro akoze eki asusiza kabampaani
ayagala okufaananya obubi kaddemu shone bwe gwira wano Ssegirinya olwamulonda Ssegirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe aneesa ambulensi agenza azimba eddwaliro akoza natya nemwita Ssegirinya ne mugamba waayi sente ezo zijja watya ne Mr. President Parliament basobola okutuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate neeza emmotoka zenyina ogulamu emmotoka akoze ambulensi akoze eddwaliro akoze eki asusiza kabampaani alinga ayagala okufaananya obubi kakati bw'oba tolina kyoyigidde mu bigambo bya Kyagulanyi weetaaga kutwala butabika Ssegirinya kye yasuubiza abalonzi kye yakola kino kankibabulemu abatuuliza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 omubaka yenna kasita alayira mu parliament bamuwa miliyoni 2 eby'emmotoka abasinga tebazigula bakola mu byabwe ekirala omubaka yenna kasita alayira okkirizibwa okwewola sente ezituuka ku 1 billion kuba manyi bangi bazeewola 1 billion ani azigarantinga gwampuliriza through the parliament of Uganda kati bambi Ssegirinya ye sente olwazijjayo n'azimba akalwaliro ke ambulance n'ebiki n'ebirala kati bye byazimbisa principal omutima yatandikirawo nembuza sente ozijjawa oyala tulabisa bubi kubanga saaba fere saaba kopi yetabibelieving mu byokuyamba abantu Eliabuza lwaki oyamba ate nekyo nakino kanti clarifying ne Ssegirinya onaku lwalayira mu parliament yali mulwadde yaleetebwa buleetebwa okujja okukola ki okulayira yes kyali kikyamukwata Ssegirinya omusiba no kwa yo security yemanyi lwaki yamukwata naye agende eruzira ng'olede muki mulwadde you get it ne statement za Kyagu muziwulidde oyala tulabisa bubi tifesi tukolera bantu in fact Ssegirinya nange yangamba nti waliwo bangi tebaali basanyufu n'abaka ba parliament banne ku ngeri gye lyakolamu emirimu omanyi kwe kiva akanku example kungu ofuna miliyoni 2 okuva mu radio fogwe musaala next media kwa miliyoni ya 2 sana niye waka mu kyalo gyozaalibwa tebalina kantu ke balabayo kootaddeyo naye ate omwana atunda ebinyeebwa ku street atunda ensenene azimbidde kitaawo akayumba ekyalo kigamba kiti ati omwana atunda ensenene atunda ebinyeebwa atunda omulondo azimbidde taata wa akayumba naye omwana omukulu mu kikakkungu afuna miliyoni 4 situlina kye tulaba kati kano akaana akatunda omulondo ensenene kaba kalabisa ggwe kati Ssegirinya yabalabisa kaba kandabisizza so Ssegirinya alabisizza bano bonna era kyova olaba Kyagulanyi tasanyukirangako kusumululwa kwa Ssegirinya yali amanyi Ssegirinya bamusumuludde we yakoma watandikira akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi wuliriza ku nga kyonna bakutya simu obudde butugenzeeko manija kuzanya ku dobozi lya Ssegirinya katono bwe yali aŋŋamba ku bano abaali ba mulifunye lirino zaawukana n'ekirala mwemwali mukola manifesto zammwe munaye mwagamba abantu bannaffe abamu muganda ngada mukungu batandika okuntuukirira nga tebogerera mu kyama ne bagamba nti Ssegirinya otulabisa olw'ensonga ffe pulaani zaffe sipiidi gy'otutwalirako ffe ate siko twali twagala tutambulire nembagamba nti constituency zaawukana n'ekirala mwemwali mukola manifesto zammwe munaye mwagamba abantu goyinza okubanga abantu babagamba manifesto yo mu myaka 5 ojja kuba okoze eki ogiimplementinze nze yange okusinziira ku dimandi eri mu constituency mu myezi 2 abantu bange babeere empowered babeere happy bamanye nti ebbanga lyonna ne balowooza ababaka tebalaba ku muntu alinga Ssegirinya nkugambye omukazi bamafiina yankubira essimu mu mwezi awo gumu naŋŋa nti osobola okunfunira luumu 2 mu Kawempe nange nensulamukko osobola ofunfunira luumu 2 mu Kawempe nange nensulamukko nga awulira constituency buli omu gy'ayogerako eya Kawempe North ebugumye nga naye ayagala gisulamukko constituency erimu eddwaliro tekwali kulabisa nze omutima gwange mukozi muganda wange Adamu Kungu nze ŋŋamba nti nga tonneerowoozaako sooka olowooze ku bantu b'okiikirira bwe najja mu paliamenti nayagala okuggyawo enkola kati olubwama gye yali aleese nti nze kansooke endye mwe munaali oluvannyuma yawunzika tebamuzzizaayo kitegeeza abalonzi tebaalya
Nenkijjawo ne ngamba nedda. Musooke mulye Nze naalyo oluvannyuma. Era kyenkyaliko. Gye banaakoma okumpa ebisanja bye bagenda okulya nze naalyo oluvannyuma. So bali mu kulya kati. Kati obudde buno olw'okuba nti mbadde mu kkomera ebintu byaziŋŋamamu naye era nkyatetenkanya okulaba nga sipiidi kwe twali tutandikidde tuddamu tubeere nga sipiidi eyo tugizaawo. Wali ogamba ababaka ba paalamenti bano nti lwaki mmwe temukola obukadde ebibiri rather nze nabufunye nenkoleramu abantu bange lwaki nammwe oba mwagala okubakolera kundu ababaka ebitundu 9 ku buli 10 abayingira paliamenti y'eggwanga Uganda bayina emmotoka 9 ku buli 10 buli omu yayina emmotoka bwe bakuwa obukadde 2 nga bookulembera beeryankuta lwaki tozizza abantu ssente ezo eno emmotoka yo ebadde ki ye yakunoonyeza akalulu bwemanya emmotoka mu kampeeni webagirinnyalinya ne bagisottasotta naye olabanga yasigala nga weeri gitambuliremu kwata zino miliyoni 2 zizze mbantu kungu kyova abaagala bakinkubise nti oba Ssegirinya lwe yamuwadde ssente oba waliwo yakoze eki talk about the 200 million wazikozeemu ki zebakuwadde ez'emmotoka wazikozeemu ki Ssegirinya Radio 4 Ensusuzi 13 tonyezaawo 3 fama akati nina kyenjogedde kyawukana naye ate nga siwulirangako eddoboozi lyeri wumula mirembe Ssegirinya omubaka Ssegirinya awumule olese omukululo katusabe abalonzi b'e Kawempe kubanga etteeka ligamba nti omubaka yenna bw'alifa mu constituency nga wabulayo emyezi 6 tiwajja kubeerangawo kulonda naye kati omwaka gukyakola ki gukyawera so abalonzi b'e Kawempe mubeere beegendereza nga gyenkomeza temugetting excited mubeere beegendereza ku nsonga eyo kubanga obudde bugenze ku lw'omukaaga luno ku Speak Hotel Abanyarwanda bakaswa ekigambo ekyo Medicine ko yakirwadde yabaddeyo yakyogera ku CBS Abanyanda bakaswa bannansangwa by indigenous ochulira bali bennyini bakaswa kitega kitegeeza Bannayuganda 10 ku 10 twabadde ne meeting ku Speak Hotel twebaza Namungi w'omuntu gwe nalabye wali it was unbelievable nalabye abantu bangi ne neewuunya nga bangi unaku okyogera wano nga ngamba nti gundi ate no akukadde kasiki my good God tulina kye tutegeka kungulwe mujja okukakasa abantu tebazze lwa mirembe bazze lwa nnaku badde tebazze kunywa bia oba kunywa whisky oba kunywa wine bazze lwa nnaku yaabwe testimony z'abantu abasosolebwa olw'endabika yaabwe n'erinnya lyabwe ulira abasosolebwa olw'endabika yaabwe n'erinnya lyabwe ne bamibwa national IDs ne bamibwa passports ne bamibwa n'ebiwandiiko ebirala olw'endabika yaabwe bazze kutubuulira experiences ate singo beera liikiza kiri kimu nti wagenda kubeerawo massive re-registration y'Abannayuganda kye basinga okweraliikirira ti singa executive order eno tefulumye mangu tebagenda baligisalinga but what I can assure you, take it from me, it will be sign zonna ziri very clear. Omukulembeze w'eggwanga agenda kuteeka omukono gwe ku kiwandiiko ekigaidinga abakulu bannira ne Minister of Internal Affairs obutaddamu kusosola muntu lwalinnya lye n'endabika ye. Abanyana kino kyogeramu abavandimwe tebaagala special favors, bo baagala kimu national ID bepakasize. Tebagala fund nti eno fund ya Abanyarwanda, no. Nemo what I can assure you, abantu baffe mwenna nti omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Museveni ensonga eno agiriko eri ku last rap no zamu kitegeera eri ku last rap agenda kusayininga ekiwandiiko kino ate nammwe nembasaba 2026 bwetuuka abavubi balina bwe twatambula mu bintu by'emoke eng'ombe eno nagijja mu bavubi balina ekigambo kigamba mbu akugive you give akuwagoowa nammwe mu 2026 mu muwaaka lulu n'akajanja. Good. Bufunze ddala mpita mu bubaka bwammwe essimu no bannafuna ye mwakadde kagenza abantu ku social media bawa endowooza zaabwe nti gavumenti eyabadde eyagala okuziika Ssegirinya mu bitiibwa bo
bye balaba nti kibadde kyetaagisa be bamu abamu mabail afuna obujjanjabi ne mu parliament balinnyayo ekirala omugenzi yafa alamye nti omulambo gwe agulinako obuvunaanyizibwa ye NUPSOS government bonga bwe balowooza. Actually government olunaku lwe bamutwala mu parliament yavaayo ne yeenenya ku mbeera Sseggirinya gye yayisibwamu. Kati awo mpuuga yaliwa. Salongo Edward bw'atyo bw'agambye. Ono agambye wano mu bufunze bali mu nsaasire obudde nabutini nnyo. Greetings to Frank. I also thank him for organizing decent function at Speak Hotel on Saturday and for the late Seggirinya's legacy. I urge fellow politicians to emulate him. Sembus Ivan Ali Kalerwe. Kungu, thanks for your program. I am Everest from Sinjira. I came from abroad for burial, but what I found, it was only tears caused by opposition. Kungu, thanks for the program. I am Maganda Rashid from Noya. Bobby is a fake master. Kungu, webale nze Sam Karihanga okuve ekijunju bwa Masindi kyagulanyi tajja kufuga Uganda nga Katonda akyalamula kuna mulondo. Nze Bakunda Achirewo Mpigi Mawokota North nejjusa olunaku lwe nalonda abanup General MK Awangale. Adam Kungu webale kuweereza ne Frank Gashuma nze Jimmy K Mukono. North Nup kye yakoze kyalaze nti tebakuzibwa bakula muwawa. I am not sure that they will get more than 30 MPs in 2026 elections. Hello Kungu, this is Kabagambe Francis Ekeke Tabs from Bisoblisa District. Mine is all about appreciating your work. Greetings to Honorable at Gonza Alan Bulisa constituency musajja wange nyo Alan at Gonza mwebali na kumwesiga. Nkulamusiza Mr. Kungu tugambire programs okay. Onagambye Kungu Mr. Kungu Mr. Gashumba n'abawuliriza radio kufateeka eri Katonda naye nga wafunye ebizibu mu nsi muno ne bakukwata. Okay, kale webale nnyo okuvena Kasongola mugana wange. Muje bali program nayo radio nge kutuka Masindi radio ke webale nnyo muganda wange n'abala mwena abagoberera olunaku olwaliro mwebale akadde kandaga nti tugenda mu birala nnyo. This is Alois from Chibuye Gashumba. Webale nnyo naawe kubanga ogoberera. Tugenda mawulire kati ne mwana muwala Sheva Nauma uno wano. Tusibule mu Gashumba. Yes, abadde batubuuza ku Radio 4. Radio 4 ekuba nnyo ebifo byonna ebiriraanye Kampala. Abadde batubuuza ku Radio 8 eyo ekuba the entire Central Region. Then the Radio 7 ekuba the entire Bunyoro Region. Mwebale nnyo. Tubakakasa nga tukyali balamu. Bobo oyagala amazima teekako entugga every Monday. Bobo oyagala kulimbibwa toteekako. Wano tukubulya kyotayagala kuwulira naye nga kyolina okuwulira. Musibe bulungi mugende munonya akasente teri ajja kwagala ng'oli mwavu paka soberemu n'akasente. Webale nnyo tugenda koma wano Dickson webale ogambye it's quite absurd and saddening that a total stranger who slept in a concert on Seggirinya's vigil night goes home in his mother's house and beats up the latest brother. Nazikuno nga at some moment family is given a moment with the body, but these people didn't do so. Among other people the family thanked for helping the deceased. Kyagulanyi was not mentioned. What happened to the elders forum? NNC yetaga complete revamp. Dickson bwatu wafundikidde tugenda mawulire kale tudemu ku Monday week ejja mwebale nnyo asaaweemu program gw'ensonga ejja kubaako ne mwebale kugobera program zonna pozi n'ekirala abalina business zonna ze mulanga Radio 4, Radio 7, Radio 8 walk-in tuberenga tukuba business za mu maaso abantu zonna ziraga kati Radio 4 eyingidde mu ttaano ezisooka mu Uganda. Radio 4 mubange tono bweji Banda Dogs katuyingide mu the first 5 situsamba bubi tusambira ddala bulungi. Yes. So bane mujje bwotalanga nafa atonalanga nani jangu Radio 4 no bera kati sheno ekuba disc zone ziranye Kampala almost gwanga lyonna nekuba Radio 8 nekuba the entire Central Region paka mutukula. Radio 7 nekuba the entire Bunyoro Region. Yep. Boba tolangidde muntu ga ku Radio 4 obolirangirawa. Jangu wano langa tene birango sibya bei nnyo kasente katono naye ng'ofuna value for money. Jangu ku Radio 4 genda ku Radio 7 Masindi oba ku Radio 8 mu kibuga Masaka
olete ekirango kyo business yetu kikuba abantu maaso bajje bakuwagire tuddemu nga tuzzemu akume